broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, Shande Amazeke Ane. Buterevu mikwano twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kafa akalungi nate omwoyo wa Mukama katuteekerateekera ak'essaawa eno 6 era nga tutegeera bulungi nti nno kasita ziwera ssaawa 6 puroguramu yo eŋŋanzi muwanguzi tawanika abaamaze okubanga atuuka era nga akutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwawo enansana era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda kigenda mu maaso nga kitutwala okulaba obulungi bwa Mukama n'okuteesa kwa Katonda era nga bwe kuli. N'olwekyo mikwano gyaffe tunjagala otuule entende era tukkiriza ekisa kya Katonda n'obulungi bwe okweyongera okweraga mu bulamu bwaffe nga bwa nsonga ddala era nga n'ekitiibwa kye kyeyongera okulabika gye tuli. Juliet Juuko jjejje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno olw'okuteesa kwa Katonda n'ekisa kyampadde okusobola okubanga nkutuusaako nga nkwanjulira puroguramu yaffe eno muwanguzi tawanika era nga neebaza omwoyo wa Mukama atutambuza ffenna mikwano gyaffe ate mu 2019 omwaka gwaffe tukyali mu January naye nga nzikiriza nti gugenda kutubeerera omwaka ogw'ensonga era nga bwe tweyongera okuwa obulamu bwaffe Kristo era nga neebaza omwoyo wa Mukama atusobozesezza okugaziwa omwaka oguwedde ne tugenda eyiganga ku 13 katonyeze 9 ate baabo ne tudde 40 ku 96 katonyeze 0 mu Central tubaddemu mu 98 katonyeze 7 ate olw'ekisa kya Katonda bannamasaka nammwe essaawa yonna already waliwo ekyatandise dda era puroguramu zaffe mujja kubanga muzifuna bulungi nnyo. Olwo nno ne twebaza Katonda n'abali ebweru w'eggwanga Uganda ti nabo basobola okutufuna ku MCF Radio 2016.caster.fm. N'olwekyo mikwano tukkiriza okweyongera okuwangulira wamu ffenna puroguramu nga bw'ojuulira nti muwanguzi tawanika. Kkiriza Katonda ti omwaka guno 2019 era nagwo gunaakubeerera omwaka gwo ogw'obuwanguzi era ogw'ekisa. Omwoyo wa Mukama nga gwagenda okweyongera okuba ng'akola era ng'atuukiriza mu bulamu bwo ng'okuteesa kwe bwe kuli. Olunaku nno olwaleero mikwano era tuli banjawulo nnyo kubanga omuwanguzi waffe tuli naye olunaku olwaleero mu studio wano agenda kubanga atubuuzaako atubuulire ku mannya ge ate era ne gyasinziiridde okubanga tuli naye olwo nno ate tunaagenda mu maaso Katonda waffe nga bw'ali omulungi ddala. Taata tusanyusa okulabako. Amina musumba. Ntweyanziza kuba nti otuuse. Ekitiibwa kya Mukama. Amannya mbalamusiza abawutuliza bonna mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Juuko Steven. Nviriddeko mu Jomayi Nalumunye. Abawuliriza abaffe twebaza Mukama olwaleero ennaku z'omwezi 11 essaawa zaffe ziizo 6 n'eddakiika 9 mwenda ezaakayita ku 6 tulina omuwanguzi waffe erinnya lye ligenze ne lifaanaganamu eryange ye Mwami Juuko Steven gwe tuli naye olwaleero mu studio
era nga the way from Jumai. Tweyanziza nnyo abaami ennaku zino neetaaga obbongerayo obaka ono juice kwegamba mwegaganudde naffe munnange ne mutuwa omukisa ate ne muzzaamu ne baami bannammwe amaanyi okutegeera nti nammwe Katonda abakolera. Mukulu Stephen mwami Juuko omulangira wanje musumba wa Yesu, obulamu wabusanga otya ng'ojja okula? Najja nkula natandika okutegeera nga ninga myaka nga 6 kutandika obitegeera obulungi. Nga mbeera nabweru, nga mbeera ne mama wange ne taata wange nga bafumbo, nga bampeta naye nga tuli bakatuliki. Nga tuli bakatuliki, nga tubeera nabweru eyo. Ngenda ne musaba. Nga tugenda ne tusaba. Era nga taata wange yali saaba Kristo. Yali saaba Kristo. Nakaga ddiini ddala. Saaba Kristo nga kwegamba ng'akolera bafaadha ebintu bingi nnyo. Kuba bafaadha bonna bajjanga ewaka waffe. Nga bajja ewaka bafaadha abasinga nga bajja awaka abo bonna bakadino n'oli eyaffe oli yali nsuubuga. Bajjanga awaka bonna nga tubalabako babishopu abo nga bajja nnyo awaka. Mwali bagagga. Si bagagga musumba naye mutima mugabi. Nga taata engeri taata wange yali akolera eyo nsambya nga akolera bafaadha abo nga yakanika emmotoka zaabwe. Egamba ng'ali awo nga mukatuliki mukuukootivu. Mukuukootivu mu kereziya. Kati nga tugendanga ne tusaba ne tusoma emisomo gyonna egyo simanyi egyo egisooka n'oguddako bwe gityo gyonna egy'abakatuliki. Ogimalayo? Gyonna nagisoma ne ngimalayo. Ne tutandika okubeerawo bwetyo mpolampola. Kaakati nensomera, waliwo essomero lye nasomerangamu baali baliyita Happy Hours. Liri eyo Bwayise eyo. Gye natandikira okusomera nursery ne primary. Nensomako primary classes ezimu. Ne tujja nga tutambula naye bwe nasomeranga eyo Bwayise eyo naye nga ndi mulalu nga nina eddalu lingi nnyo eri abaana. Ate nga tuli bangi nnyo awaka. Yazadde abaana bangi. Taata wange yazaalira ddala abaana, yali taata wange yazaala abaana bangi. Mu maama omu? Si mu maama omu. Yazaala abaana 20. 20. 20 mu bakazi 13. Ako kansesa. Makyala 13. 13. Olwo maama we yali wa mukyala wa kumeka? Kuba nina abakulu ddala kuba kakati bwemba nina bakulu bange abasookerawo ddala bo balina n'abaana bazaala dda. Kati nze babanga abampita jjajja abaana be bazadde. Gwe musika? Sinze musika. Baba kuyita taata? Nina bannyinaze abakulu ddala kuba first born waffe muwala. Addakawo n'aba mulenzi. Bwetyo ne tujja. Kati maama wange alinga mukazi wa gandabe. Tugende maaso kireme tutawaanye ekyo. Naye nga bonna babaddewo. Naye nga maama wange gwe yakuba empeta ey'omubakatuliki. Yali mumaka? Yali mumaka. Kati nenkula n'abo baganda bange bonna abo. Nga tubeera bangi awaka. Kakati ngenza okusoma. Naye mu kusoma awo nalina baganda bange kuba waliwo baganda bange benenkana nabo emyaka. Kuba taata yatuzaala mu mwaka gumu n'atuzaaliramu abalenzi 3 mu bakyala ab'enjawulo. Mu mwaka gumu kati kwegamba twesingako mwezi gumu 2 weegityo. Yali tasaaga. Kati ne tutambula bwe tutyo kwegamba age eyo ogira nga nina abalala abakulu. Naye mu age eyo ay'abaana bwetyo nga tuli balalu nnyo ku ssomero olumu nga tetutuuka.
tubeera mu ddalu tetutuuka kusamba kapiira nga tuva awaka muzeeyi n'atwala kusoma either ne tutolokayo ne tudda mu kkubo omwo bwe tutyo ne tutambulirawo bwe tutyo musumba nga ogenda okula nga ngenda nkula tebabagwamu n'akamu baatugwangamu ate maama wange yali akubira ddala kibooko zennyini ng'akubira ddala kibooko zennyini ng'akwata kibooko n'agamba ngenda kukuba kibooko 30 oba 40 nazikuba mu mugongo ku bisambi bikiningira eddalu terikyuka abakyala tukuba wonna naye nga muzeeyi ye takuba nga takuba nga si mukubi w'abaana netugenda nga tukula kati bannyinaza abamu ne batandika okufunira embuto ku lujja ne batandika okufunira embuto naye nga buli afuna olubuto nga taata wange amakinga sure ng'amufumbiza oyo gwafunyemu nga mugamba leeta omwami tubakolera embaga nzeera ekanzu emu najambala ng'omuko ate nga ndi muto nnyo ne batandika okufumbirwa naye nga nabo era tebawangaalayo netugenda nga tukula bwe tutyo mpolampola musumba nze nnyumiza munange abaami ojja kigwako olwaleero naye manyi kyo omwoyo omutukuvu ye waali okutambuza abaami abakyala boogera ebigambo 2:5 mu kimusekendi mu lunaku abaami boogera bimeka naye omwoyo omutukuvu ajja tutwala mukulu Juuko olwo oyingidde primary P7 okimaze P7 saagimalirako eyo ng'eddalu lisusse kati maama wange engeri gye yali mu maka n'alaba ngera abakyala abamu nga tebannalokoka tekabulamu ako n'alaba nga omwana we tajja kukulirawo awo ate nga nalina baganda bange engeri muzeeyi gye yali ennyo mu by'abakatuliki kati nga nina baganda bange gwe nalinzirako kuba maama wange yazaalamu taata wange yamuzaalamu abaana 3 abalenzi 2 n'omuwala 1 kakati omulenzi gwe nalinzirako kuba naye yagenda naye ne babatwala mu seminary ne step brother wange omulala obwa father kakati nensigala n'abo baganda bange abo betagatta maama wange n'akiraba nti sijja ng'eddalu lisusse kuba batutumanga oba ne batulekera ssente awaka nti mugule amanda ne tuyita mikwano gyaffe ne tukola pata awaka ne tuzirya ne tuzimalawo ng'ogenda ku luzzi ng'ebeera problem nga bubeera buzibu bwereere kati maama wange kye yakola waliwo mukulu wa maama wange kwadda nga babeera Ntebe kati ng'omwami oyo ng'omukyalo oyo alina mwami we yali musawo nga njagala nnyo ng'abeera agamba maama wange oyo omwana wange mujje mumumpe kakati maama wange eyo chansi nejjiraawo neŋŋenda Entebe nga sinnagenda Ntebe musumba kanzireko emabega katono kwapawazi bwe banzijjaayo ne bantwala ku Bat Valley ntandika okusomera ku Bat Valley neera nga taata waffe ng'atutwala ku makya n'atuteeka ku ssomero n'atuwa ssente eza transport tuba twakaawukana bwe tuti nga yakatuteekawo bwati ne tugamba ani gwe bazikwasizza leeta ssente zaffe tuzigabane nga tugulirawo awo ebindaaza ate nga batupaakingidde nga tugula ebindaaza awo ne zituggwako nga transport tetulina naye nga tutambula okuva ku Bat Valley ne tudda ewandegeya ku takisi ezo ezidda ebwayizi ne tutuula ku bumeeme oluusi ne babutugobako ne tugaaka tukoze tutya baana mmwe muli balalu temulinnya ku bumeeme obwo abaana babutuulangako nga tebasasudde ne batugobako ne tugamba tukoze tutya ne tuyita mu Makerere omwo mu yunivasite naye lwali lumu twatambula kuolwo Katonda banne yannyamba ne baganda bange baali batambula ku olwo saaliko natuula nze Kameeme takisi nentuusa waliwo mukulu waffe agenda asanga baganda bange abalala abasanga mu Makerere kakati abasanga katugamba abasanze ku ssaawa nga 10 batuuka ewaka ssaawa nga 2 ez'ekiro
n'aloopayo agamba abaana bano nabasanzidde Makerere ndibabuuza mwabadde mukolayo ki nga nzi ndi wali nsitise mbagamba nze natuuse dda awaka mwabadde mukolayo ki Makerere ti transport yatuguddeko nga twaziridde nga nezange naziridde nzi Katonda yannyamba obuyambi naye nga nali naziridde steboni chaudio jogula yankula akati waliwo incidence emu gyenzijukira waliwo mwannyinaze oyo nze namugaba nayo yali agenda kufumbiro kati waliwo senga waffe yali abeera bwayiiseeyo by then nampa siringi kaali kakaaga kuba yalina okugula loole y'enku akakaaga bwe yakampa nenkateeka mu nsawo bwe nakateeka mu nsawo nenziruka ate netudda nga tuzannya simanyi sente gye nazisoola nenzira awaka nensirika bwe nasirika kati tuba tuva ku kereziya ku Sande ngenda mba ntuuka bwe nti awaka ngenda okulengera bwe nti mu katulika geeti bwe nti ng'oyo omulenzi omukulu ng'agamba maama waffe senga omwana yamuwa ssente omwana nadduka emisinde kakati bwe nalingiza nze ndowooza mu buto bwange ndowooza tebandabye kumbe maama wange andabye nanteekako baganda bange n'agamba mumugobe nenziruka emisinde ne bankwata ne bandeeta kwolwo maama wange n'agamba temumuwa mmere omwana kuba yamanya tukuba twabangamu n'omuze ogw'okusowola ssente nga sente za muzeeyi ezo tuzisowola nze tebankwatako naye nga tuzisowola bwe tutyo mpola mpola bakimanyi kuba lumu nabbako waliwo ebitaano ebyedda nabbako nengenda nengula ekibbo kyakabalagala olwo kyankubye emiggo naye kuolwo kati yalowooza oba ssente oba twaziridde ng'abaana ku kyalo abaana babanga bangi ku kyalo kuba ffe bwe twakulira twabanga na ttiimu namba ey'omupiira netukuŋŋaanya abaana ne balya kabalagala naye kuolwo maama wange yalowooza oba ssente naziridde yankuba kibooko nagamba ono n'abagamba bannyinaza abakulu ono temumuwa mmere nembeera awo nankuba kuba maama wange ye yali akuba nno ng'akuba nno seba nkaaga n'agamba ngenda kukuba nkaaga n'olowooza nsaaga akuba kino ekiziŋoonyo nedda kibooko amabanda ebbanda lyennyini era olumu mmanyi omugamba naye tuba tusaaga mugamba naye wankuba emiggo ayagala kujjamu twali balalu nnyo nkiraba kati eriwo batuswala bitegeera oyingidde second round kati awo ngenze entebe era naye eddalu era lyeyongera bwetyo nkoze ebibuuzo ku Lake Victoria era nayo nakolerangayo eddalu ate ng'edmaster amanyi anko wange oyo kati nga mmanyi okwambala uniform nengisibako bino ebigundi bino ebisipi by'ensawo nengisibako suspenders ng'era bampita gataazi ku ssomero kati ate ku ssomero eyo nembeera naye eddalu nalyo ng'oli naye ng'akuba kati nga tumanyi okutoloka ku ssomero ne tugenda entebe eyo mu botanika eyo okuwuga mu nnyanja entambulira kwegamba eddalu lyali lingi nnyo mu buto lyali lingi nnyo nenkola P7 nengimaliriza ne bantwala kamanyamba ne bantwala ennagalama nenkola ebibuuzo nenkola interview kati mu interview gikola baali bamanyi sigiyise kumbe kati bwe batwalayo ne sister wange oyo kizibwe wange omwana wa anko wange naye naakola kakati yawuliranga yagamba muno bwe yatandikayo okusoma ngaawulira erinnya lyange bampita naye nga sizze ku ssomero kati bwe twava eyo bwe twalindako ebibuuzo nga tebidda ne banzijjawo ne bagamba tugende awalala ne bampa ekifo erubaga awo ate ne gujja bagira ne bampa ekifo erubaga ku Uganda Matters awo kani nentambulirawo ku Uganda Matters ng'era eddalu ppitirivu nga tutoloka okutoloka ku ssomero nga tugenda eri waliwo eri bayitangayo ku umoja eyo mu ndongo simanyi Bristol nga tugenda waliwo ngawo ekifo mu kibuga bakiyitanga Bingo Cinema
nga tugendayo yonna nga tutoloka nenjigira eyo nentandika kakati awo nentandika n'okunywa omwenge mpola nentandika okunywa omwenge naye wakati bamanyi nga wakati wamanyi naye awaka lwakuba eyali taata wange yanywanga nnyo omwenge ng'agunywa omwenge naye nga tanywa waragi ng'anywa bbiya kati nga ffe tusala amagezi nga abeerawo ne kureti ze za bbiya mu fridge nga kyetukola twagala okunywa bbiya naffe ate tataffe yagutuyigiriza kubanga ng'agamba mwana wange kuba lumu nzijukira incidence emu nagenda nali twali tuli ebyennyanja nemmira eggumba nangamba oba muwe jangu mwana wange nkuwe kabbiya n'atandika otuwa bbiya kati bbiya n'atandika otuwoomera nga kyetukola tujjayo ecupa ya bbiya ne tuginywa neggwamu nga tagituwadde ne tumala oginywa neggwamu ne tugyasizaawo ku fridge ne tuyiwawo n'amazzi ne tumugala yayatise naye nga ffe tumunywedde bbiya kati bwe ŋŋenda erubaga nentandika okutoloka secondary nentandika okutoloka natandikira ddala okutoloka kuli kwennyini ndoza mu senior 2 nga ntoloka neŋŋenda netugenda eyo mu kyalo eyo kabuusu eyo okunywa walagi buno bukaseese naye lumu namunywako walagi ne banziza ku kisaawe ne bankasukaawo nengwawo mu senior 2 myaka emeka egyo senior 2 nalina emyaka nga 15 n'ogwa ng'akenge kakusudde ng'akenge kansudde tandika okunywa walagi essomero teryakutegeera lyantegeera ne bampa suspension bakuzaayo waka lwa mwenge newaka ne bakitegeera ndina bye nabuuse kakati katukomewo mu dakiika zaffe entono kale musoma